it is okay, it is allowed. Era kizaamu amaanyi era tukisemba. Era ekyo ekigambo kyogerwa omwami oyo nga kiva ku ntobo ya mutima gwe. Esooka basiimye services. Kubanga abamu bagenda okuweza ne wiiki nga laba amahare ge gafiira bwereere. Niyo after some time ayagala kwongera ku mahare, kitegeeza services zibadde ennungi. Mwongere tewali buzibu. Hatta ne wali wennyini omukyala ayinza okutya oba nakusaba amahare nga tamanyi income, kubanga amahare gatambulira ku income. Amahare omwana omuwala waba asaba omwami amahare galina okuba mu weight y'omwami oyo, so si kumusaba gy'asobola kukwata. Naye oluusi omwami ayinza okusaba, omukyala ayinza okusaba amahare nga tamanyi weight yo nti nnene okusinga awo. Osobola okuleeta no triplinga esere $5,000,000 n'oleta 15. Tekina buzibu. Ziyadatul khair ala alkhair, oyongedde bulungi ku bulungi. Era nakyo kimuzzaamu amaanyi mu bufumbo bwammwe. Temusaba kintu bwe kiti n'aleeta bwe kiti. Naye omwana omuwala ng'onosaba amahare fubanga okulaba nga toyisa mukono gwa munno we gukoma. Kubanga ate oba okaluubya n'omukaluubiriza n'omusula mu mabanja, mugenda okutandika obufumbo ng'oledde muli mabanja gaki ga mahare kyokka ate ne bitatambula bulungi. Naye ono kyayogedde kiraga nti omwana waffe omuwala abadde akyako. Bwe ba ttiimu ya mupiira agikubidde amagoolo ne balaba nga ze bamugula zaali ntono, bagala bongereyo ku ssente.